Wetwogerera ng'ebula ennaku 3 Kakuyege w'okwatira ekibiina ki NRM Bendera mu kalulu ka 2026 agwe. Mu buli kitundu oyinza okugamba nti buli avuganya mu kiseera kino ali kuvaawo mpitewo olwakadde okugenderera. E Rwanda East, Ssendi wa disitulikiti y'e Rwanda Eric Sewandigi atugambye nti wabaddewo abawagizi aba Kenneth Jogo abalumbye amuvuganya minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi okutuuka okkuba emmotoka ya minisita amayinja ekimenya amateeka. This is not a war. Let's just go into elections for the betterment of our area. Oluvannyuma bano atugambye nti baakwatiddwa nga kati batemeza amabega wa mitayimbwa. The suspects, all the steps were done. Files were opened up and they were arrested, taken to court. Sewandigi agambye nti eno baatuula n'abavuganya ne bakkanya buli omu okkuba enkuŋŋaana ze okwewala obuvuyo. It was a concert of them to move in different, not to be in the same place at the particular time because we know some of the candidates can't be together. Ono mukakafu nti okukuba akalulu kujja kuba kwa mirembe era n'alabula abeesomye okukola effujjo nti baakukolwako. You will cause the violence on the 17th. We are ready to arrest you and prosecute you. Ye Minisita Musaasizi agumizza abawagizi n'asaba okumuyiira akalulu atereeze embeera yaabwe n'okubaleetera amasannyalaze mu kitundu. Amasannyalaze garakoma mu bwere aratandika kuleetera mu gihugu muhanda gulazanyamwe. Ate Ndorwa West embiranye eri wakati wa minisita omubeezi ow'ebyamakolero David Bahati ne Eliabu Mporera. Eliabu Mporera agamba nti abawagizi bamuvuganya baatembulula ebipande bye naye n'ategeeza nti kino tekimuyigudde ettama wabula okumwongera amaanyi. We are ready for them. That's the positive part. But on the negative side is that even the incumbent is not even campaigning for them. They believe that they can manipulate, steal the votes, and then he is taken back to parliament. Mu disitulikiti y'e Rukiga omubaka omukyala Caroline Kamusiime eby'okuba Kakuyege wa bonna yabyesambye nti buli omu atambuze enteekateeka ze mu ddembe. Wano ssentebe wa disitulikiti ya Kasambya asabye abavuganya okukuuma obumu n'okubuulira abantu enjiri ya NRM bave mu buvuyo. Our voters should be told on what we shall do for them. We should give our people hope. We should give the message of NRM. Ate Rukiga, Sylvia Linayitwe ayagala eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno asabye abalonzi okuba obumu n'asaba okumwesiga agenda abaweereza obuteddiza. Kinajjukirwa nti akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi eggulo aliko avuganya gwe yayimirizza okuba kampeyini okutuusa ng'azze mu kakiiko okwennyonnyolako olw'effujjo lye yayozesezza mu Kakuyege agenda mu maaso mu Katikamu South.